naye ate nze sifunye kubanga bw'omala okuyimba ebya gavumenti ate abantu ne bakulaba nga bagamba ogweno kakati nze kyenjagala okwogera kiriwo ekiti njagala mbe wano nga mbabuulya nti abantu mwenna mulekerawo okuyamba abantu nga bafudde nga ate mulamu ng'asaba Seneca tebakimuwa. Nzabiri Sengendo bagambye nti I am thick now anytime. Adi tekisigwa promota wa Uganda nkugambye nange bantegekereyo ekivubu abantu bampe ku ssente. Nti bagenda kunga wafiiridde yali yansaba obulango bwonna obw'ekivulu kye ekibadde kigenda okubaayo mu Gwomanaana era nga nabumuwa ne mugamba obulango obwo bugenda kumala omwezi mulamba era nga si bwe gusoose ajja luno okimanyi tuzze tubumuwa ne ku luno mbadde nabumuwa omwezi mulamba naye bwe kiba nga kikyaliyo abategesi bajja kuleeta buleesi kalango omwezi mulamba obulango bwa Mugema buzanye. Bannange mwebali nnyo mwebalire ddala. Basaba ne banyabo twebaza buli omu alina kyasobodde kyataddeyo sijja kumenya manya kuba bangi. Twebaza abayimbi okubeera wamu kuba okwegatta gemaanyi obuteswaza kubanga singa tetubadde wabumu singa twaswadde oswadde dda era ne mbakubiriza babeere ki naddala mu bibiina bino bye bagamba bebiriwo ekyakenzo kyeki federation ate ekyasindi wuma ne mbagamba nti ffenna tuli bayimbi ekitugatta music tugenda kuswala one day olw'okwetematemamu obwo obuntuntu obutajja kubanga ekibiina ekyo wegatta ekyakenzo n'okikola kimu n'okigatta n'ekyasindi kiba kitumala ffe nga ba musician tetwagala kubeera na president ate na president akati ekyennaku ekyennyamiza olunaku lwa national theatre ffenna twali kuŋŋaanidde awo nga tutenda okubeera obumu naye ate wawulira nti ate abalala bagenze ku federation ng'ate abalala bali ku national theatre ate ng'ekitugatta kino kyali ekyanjawulo kigatta omukulu n'omukadde nekituwa n'okumanya eri abalala oba tutegeera oba tutukola ki oba netutegeera tubeere wamu tuve mu byekitu tutegedde naawe anasiramula togenda ku muzikiti genda ku church kati Eddie Kenzo oba oyagala abayimbi babeere ekimu fuuka ekyokulabirako mu muli ogujja ogugatta yange obeerewo tosindika mubaka tegedde akantu akatono ako kekatuuse okuba ku buwanguzi twagala ebibiina mu kyo tubeere ki mwagala sente mwagala bigambo sigenda kwogera bigambo bingi naye ngenda kwogera ku nsonga za Amiri Sengendo zikutteko ekigambo ekituufu tuyinza okusiima abantu nga bakyala ebiseera ebisinga Mugema ono twali tusinkana nnyo ewa Jenosale eyo naye ng'abadde oluusi abeera mu Kampala nga talina wadde omutwalo naye ate naafa abantu ne baleeta obutitimbi nze nno ndowooza enkola eyo tubadde tugirowoozezaako tukyuseemuko tutandike okusiima abantu nga bakyali balamu era ekintu ekyo ngenda kitongoza ennaku z'omwezi nga 5 Ogwomwenda Kololo nga tusiima Jose Chameleone kubanga alina kyakoledde music industry era bwe tunaakivaako nga 5 Ogwomwenda Amiri Sengendo okweyama ngenda kutegekera ekivubo ekigambo ekituufu abo abasajja gwe musingi gwa music industry wano basebatta ba Paul Kafeero bagamba ne basudde gwe musingi gwa music industry wano Uganda abayimbi bakadogokana essaawa zino abalaafa abantu basobola okusonda obukadde 10 naye omusajja oyo
ebiseera bisinga buli bava ku show abagaba naye ngenda nesina transport. Basebo ne banyabo mukama mulungi ekiseera kyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange nze sizze kwogera, nzize kwerekera muganda wange Mugema olw'enkolagana eyo gye twafunamu mu kibuga, ate nga eyasinga otugatta ne Mugema yali Hajaruno oyo gw'olaba. So nebaza nnyo obulamu bwe tusheyalinze ne Mugema, abadde musajja mulungi nnyo nnyo nnyo. Tugenda mu misinga nnyo ffe mikwano gye, tusaba Allah amulamuze kisa kuba Mugema tabadde musajja mubi nnyo eri ffe ababadde bamwetoolodde. Tubeebaza nnyo abantu beeno okujjumbira omukolo guno nga twolekera muganda waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndabye ku muganda wange Geoffrey Lutaaya, oyo tujja mulonda ffe abeeno. Oli gwe boogedde wali befo tukyamubanjira naye engeri yetulegolombe eyo sijja gendayo. Bannange Mugema waffe Allah amulamuzikiza. Mugema tugenda kusubwa nnyo. Mugema tugenda kwagala abaana bo ne famire yo. Fe abamu Haji ojja tuyamba otukolekitinga ne famire ya Mugema ekinaaba kisobose, oba ki oba kaceere oba kawunga oba kati ekinaabanga kisobose. Abamu beeyamba ebintu nga tebali rwede, naye nze ndi rwede Haji. Mugema abadde kyali wange bambi ekinaaba kisobose tujja mubeerangako. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasomo muyimbi kingisa negaliye onayo Lutaaya jamubuze ku bantu. Naye ate nze sifunye kubanga bw'omala okuyimba ebya gavumenti ate abantu ne bakulaba nga bagamba ogweno. Kakati nze kyenjagala okwogera kiriwo ekiti. Njagala mbe wano nga mbabuulya nti abantu mwenna mulekerawo okuyamba abantu nga bafudde nga ate mulamu nga Ssaabassenga tebakimuwa. Nzabiri Ssengendo bagambye nti I am thick now every time. Abitekisigwa promota wa Uganda nkugambye nange bantegekereyo ekivubu abantu bampe ku ssente. Kasindika kakutekuta ekitoketwala mpalampala. Mwagala sente mwagala bigambo. Sigenda kwogera bigambo bingi naye ngenda kwogera ku nsonga za Amiri Ssengendo zikutteko. Ekigambo ekituufu tuyiga okusiima abantu nga bakyala. Ebiseera ebisinga Mugema ono twali tusinkana nnyo ewa Jenosale eyo, naye nga abadde oluusi abeera mu Kampala nga talina wadde omutwalo, naye ate n'afa abantu ne baleeta obutitimbi. Nze nno ndowooza enkola eyo tubadde tugirowoozezaako tukyuseemuko, tutandike okusiima abantu nga bakyali balamu. Era ekintu ekyo ngenda kitongoza ennaku z'omwezi nga 5 Ogwomwenda Ekkololo nga tusiima Jose Chameleone kubanga alina kyakoledde music industry. Era bwe tunaakivaako nga 5 Ogwomwenda Amiri Ssengendo okweyama ngenda kutegekera ekivubo. Ekigambo ekituufu abo abasajja gwe musingi gwa music industry wano. Basebatta ba Paul Kafeero bagamba ne basudde gwe musingi gwa music industry wano Uganda. Abayimbi bakadogokana kati essaawa zino abalaafa abantu basobola okusonda obukadde 10, naye omusajja oyo ebiseera bisinga buli bava ku show abagaba naye ngenda nesina transport.